Okay, ng'awerekeddwako abakulembeze okubadde Eugenia Nassolo akosa ne mmeeya wa Lubaga Division Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadde ku Lubaga Cathedral enkya ya leero gy'abadde mu kusaba ku lunaku luno olusooka omwaka. Wano Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aweereddwa omukisa okwogerako eri eggwanga era wayisizza obubaka bwe obw'omwaka nga tannaba kugenda mu press conference oba briefing gye yalangidde ku ssaawa 11 wano wasinziridde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aka Mitembo n'ayogera ebigambo bino. Njagala owulirize ate otambuze video tukomawo. Mazima ebirungi bingi ebituukibwawo abantu ab'enjawulo nsaba bayozayoza era okusaba Mukama ayongeze ebirungi byawa n'ebyenjeza mwe omubiri mukulembera. Embeera leero olw'omwaka kubaddeko okusomesebwa kungi bannaffe bangi batugenzeeko bangi banyigiriziddwa twegera omwaka guno nga bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango. Nsaba abasaba ensaala zaffe Omukama agere okubagumya era abogere essuubi basobole okudda tutwegattako kubanga tebalina musango. Naategeka eddoboozi lyange kwaniriza obubaka bw'Omutukuvu Paapa. Amazima geeyasala Kristo Paapa bw'ayogedde. Omutukuvu Paapa waggulu ali ge yalusingidde ffe Bannayuganda. Naddala mu kaseera kano batuuzaayo wiiki 2 zokka okutuuka okulonda. Okusuubira nti kwe tulina okuyamba eggwanga lyaffe okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala ddembe ne mu bwenkanya. Omubaka w'Omutukuvu Paapa kubaddeyo ennyingo nnyingi naye ennyingo 2 oba 3 esinga otukwatako ffe nga Bannayuganda. Ennyingo esooka ate enkulu nnyo niyo tukubiriza okukuuma okukolerera n'okuyaayaanira emirembe alimulimu. Mazima ensi tesobola kugenda mu maaso nga terina mirembe. Omutukuvu Paapa tukubiriza naye era tukkirize ffenna buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe okulaba emirembe egyo gibeerawo. Era nga nasoma kyoliddeko emirembe okubeerawo waliwo ingredients oba ebirungo ebibeera mu mirembe egyo. Kizibu nnyo emirembe okubeerawo nga tewali bwenkanya. So nsaba okukubiriza bonna nga kikwatako naddala abalina obuyinza okufuba okulaba nga babeerawo bwenkanya kubanga batuyigiriza nti emirembe si embeera y'obutabawo olutalo wabula emirembe okubaawo obwenkanya. Peace is not just the absence of war but the presence of justice. Era nsaba bonna tujjukire nti amazima omuntu okuba n'emirembe aba alina okuba n'eddembe. Kizibu nnyo omuntu okuba nga talina ddembe ate n'aba n'emirembe. So fena kituli emitima nti tulina okukolerera obwenkanya abo abalina obuyinza bafuba okuba abali obwenkanya tusobozesa okuba n'emirembe ate n'abantu abalina eddembe lyabwe abawamaanyi emirembe bisobole okuba ffenna. Omutukuvu Paapa era n'ennyingo gy'ayogeddeko ate nga nkulu nnyo naddala mu kaseera kano ennyingo gy'ababyewumbye ekyayise rule of law oba enfuga ey'amateeka. Kikulu nnyo ffenna okutugoberera amateeka, abafugibwa n'abo abafuga, abakulemberwa n'abo abakulembera. Amateeka gano gatukwatako ffenna. Kikulu nnyo abakulemberwa okugoberera amateeka naye ate mwatu kikirako obukulu abo abakwatisa amateeka okuba abagagoberera abo kiretere n'abo bakulemberwa okugagoberera bagawa ekitiibwa.
amateeka mangi netugoberera era abaddewo okubaganya ebirowoozo bingi nnyo mu mateeka agaliwo mu biseera ebyokulonda. kaseera kamekuwa akusaakusa birimu teyeesiga munne. kirungi nnyo kitumira amateeka agakola ku byokulonda era tugagoberere. waliwo etteeka abantu badde bakubaganyako ebirowoozo. etteeka eryo liri mu act w'etteeka lya parliament lye bayita presidential elections act section number 31 obwaka bwayo 3 subsection 4 erigamba nti bannayuganda bakola okulonda baddembe okutunuulira ebigenda mu maaso n'okumwaka nga bayiridde emita 20 okuva emmeeza oba ku mmeeza abalondera. saba bakubiriza abo abakumaddembe n'abakubiriza basse nnyo ekitiibwa mw'eri tteeka era bakubirize ne bannansi okukuuma emirembe naye nga bagoberera etteeka eryo babeere bamadde ku mutima etteeka baligoberedde naye balikozeseza kufuna kye baagala bafuna kulonda okw'amazima mu bwenkanya abasobola okukuuma akalulu kaabwe obwontubulamu obukakamu naye ate nga batumbula enkaliriza. njagala okumaliriza obubaka bwange nga nsinziira wano mu nnyumba y'omukama era nyiridde wansi wa bendera ya Uganda mwena mwena okubaagaliza omwaka omupya bulungi ne Uganda empya bulungi. Alright, okwo kwe kwabadde okwogera kw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wabadde e Lubaga Cathedral mu kusaba okuggulawo omwaka ogwa 2026. ayogedde ku nsonga nnyingi wabula essira alitadde ku bannayuganda okwagala eggwanga lyabwe naddala mu kaseera kano ke tugendamu ak'okulonda. ennaku z'omwezi nga 15 tugenda okulonda omukulembeze agenda okufuga eggwanga Uganda for the next 5 years. Buli munnayuganda ndaba, I strongly believe it is high time to sit down, think, rethink and think of that person you're going to vote. Oba that person will be capable of making sure nti amalwaliro gali mu mbeera nnungi, amasomero gali mu mbeera nnungi. You can sit and okubyemu otandika okukebera nti ono abaddewo, ono aliwo right now gwe twagala okugjawo abaddewo emyaka emeka 40 years. Has anything changed? No. Abantu balekeddawo okufa olw'ensonga nti amalwaliro tegali equipped? No. Bafa in fact day by day. Otuuka ku ddwaliro referral hospital n'otuuka abalwadde we batuukira nga wajjudde, n'otuuka abakyala gye bazaalira nga bazaalira ku ttaka wansi. Imagine in the 21st century people are dying. Omuntu aveewuwe nga adduse mu ddwaliro okugenda okuwona okufa, ate bw'atuuka mu ddwaliro ne limwanguyizaako okwanguwa okufa obulungi. If you've never lost a relative or a friend olw'ensonga nti omutuusiza mu ddwaliro nga tewali muntu amuwa attention, then you are still baba bakyogera batya, I have a sister of mine oluzungu lwe aluteekamu Oluganda, you are still kaliisalingi bijanjaalo mpiso. Okyaliise ebijanjaalo empiso. So please share the video to as many people as you can, but of course don't forget, at only 1.5 million you can grab yourself a plot of land from Jolo Quality Properties. Okutandika nakadde kamu n'ekitundu beera landlord mu ba Jolo Quality Properties. Bye bye.